Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo ku Chikati TV webala okubanga otwegasseeko oli mu program omuntu n'obuwangwa bwe. Muno mwe tugenda okubanga tumanyira ebintu bingi nga tuwulira obutabo bw'enjawulo obwawandiikibwa abawandiisi ab'enjawulo obukwata ku bintu eby'enjawulo. Lulimi lugenda kubeera nga okusinga butabo obwo obw'Oluganda eriyo engero empanvu ezo z'owulira omuntu ng'anyumya ku bintu eby'enjawulo ku nsi gy'aba atondeseewo oba gy'aba atonzeewo okubanga agikunyumiriza ate naawe n'owulira ng'ogitudde mu bulungi. Ku mulundi guno katutandike n'akatabo ke bayita Omuzimu gwa Kasooba. Omuzimu gwa Kasooba kawandiikibwa omuwandiisi Edward E.K.N. Kawere. Ayina nno ebitabo bingi naye omulundi gwa leero gwe tutandise nagwo tugenda kutandika nako ke tutuumye Omuzimu gwa Kasooba. Kali ku lugero lwa bukessi era nga ayina byasooka okukawandiikako ebikannyonnyola gwagenda okukawuliriza wano ku Chikati TV nange Kasule Robert obenga osobola okukategeera ate otambulire wamu nange nga kyenkusomera okitegeera. Mu katabo kano Omuzimu gwa Kasooba omuwandiisi akugamba nti anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawadizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamunyiiza. Atottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana enfunda ze yabulako akatono okukwakulibwa walumbe. Ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusigukulula ogubondo gw'ababbi abatemu n'abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensaakayirigombe era abaali baleme n'ekitongole ky'abambega okubafumbiikiriza okubakwata. Olugero luno lujjudde obukessi nga bwe nkugambye nti lwabukessi lujjudde obukessi obwa waggulu ennyo era nga bw'otandika okulusoma agamba nti tosobola kussa kitabo kino wansi. Edward K.N. Kawere nga bwe nkugambye ye muwandiisi w'ebiyiye atannalabika era nga yawandiika ebitabo bingi nnyo nga muno mwe muli Zinunula Omunaku, Bukadde Magezi, Ebitontome eby'amakulu ne Nketta mu bizinga era nga yeegasse n'omuwandiisi omulago bayita S.E.K. Mpalanyi bawandiika ekitabo kye bayita Ebitontome eby'entunnunsi. Nga tannafa ku ntandikwa y'omwaka gwa 1996 yali yakamaliriza okuwandiika ekitabo kye yatuuma Neesogga Obuyeekera. Ku mulundi guno ke tuliko ke bayita Omuzimu gwa Kasooba. Katukatandike bwe tuti. Era nga kazze kafulumizibwa enfunda ez'enjawulo kasooka okufulumizibwa mu 1991 ne kaddamu okufulumizibwa mu 1996 ate olwo ne kaddibwamu mu mwaka gwa 2014 era nga kafulumizibwa bannaffe aba Angelina Bookshop basangibwa wali ku Mukwana Arcade. So bw'oba oyiseeyo ng'owulira nti akatabo kano ffe we tulese nga tukakusomedda ate ng'ogamba nti nedda nange kankafune nsobola okukesoberako bitayo mu Angelina Bookshop osobola bulungi nnyo okukeefunirayo kuba be baakafulumya omwaka ogwasembayo 2014. Tugenda kutandika bwe tuti n'akatabo kano olunaku lwa leero ku ssuula yaffe esooka eyitibwa nti Kakulu Asomba. Abaalugera baalutuusa nti ebirwa bikyuka mulusu gafuuka engeregeze. Kale kaakano laba nze eyalina amaka agabuguma newankubadde saali nnigi kati nninga gwe bagamba kaamukujje era ddala namutinda. Enkerembe zange ensi yazigabana dda ne Nambejja Ssenkaaba n'amwezza. Enkuba z'omubiri gwange zonna zireegulukuse, ennyingo zitadde n'amagumba agakubagana nga bbunu w'omukkovu. Ntuula era nsituka nkekejja na bukekejjanyi n'amagulu ga mbwano nsejjeza asatu tegeeza nti kati atambuza miggo. Ekyenyi emiziziko gikyefuze kikirako egy'ensaamu esaaka n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma bw'oyiira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera nkirako abaana gwe baayeyereza nti yabamalira enkuba yaabwe so nga ate bwe mba ndya mbulako katono okufaananira ddala ke bagamba nti ekkovu eriri akatiko kubanga entama nfuntanfunte. Kati ndi nkabaggwa nkanduse nyaaluse nkaddiye. Musajja we yalinga settaala mu lutobazi kati lemba bulembi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda ng'ag'ekiriga ddala kuba era ntunula buzeezengere. Eyali kabiri nage nze nankyukyuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba owa anti ataakulaba ddala Kakulu Asomba.
bwe mbanga neesumalise neewunise mugombola w'ennyumba yange n'okuwuma ng'ewuuma era nga neetozirira ku ntindi yange sirina nkumaakuma yadde mbudaabuda ebirowoozo binneesomba emmeeme yange erw'ejjemba n'enkotokotera eyo mu kuzimu mu bunyomero bw'ebiseggusi bw'ebiseera ebigenda biziŋŋama n'okuzimirira ntera okwewuunya nga n'okwebuuza kwentadde ekyandesawo omulimu gwe nasomererwa ogw'eddembe ate nga n'okukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu male neesogge guno ogwaleebuleebu ne wenju ogw'obwambega omulimu ogwanjaya omubiri embavu n'ebirowoozo okutuusa luno jjo lw'abalamu lwengunyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka 30 beddu simanyi oba yali kabuvubuka nga yeyampagaabaga oba kwali kuwoolera ggwanga ku bantu gumbulira fiida gwe nali mmanyi nga bye byandobola okusooka okwekengera n'okulengera ekizikiza ne kateketwe ebyali byekiise gye nali ŋŋenda okwefubitika so nno ng'ekwano lyaffe ttinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise okuseebuuka n'okuseerera fiida amala atuve ku maaso ng'entabo esibuka ku gw'ebbaluwa gwe yali ankulubuutidde wabula oba oliawo nga zaali mboozi za Kasooba n'obugambo bwe yatunwenwekanga nga tuli bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega ebyo bye byafuuka omububirano okwetondera obwambega mu bulikondo bw'emmeeme yange ebyagwawo byantengula na kubennanya bwebennanya ekyali kigoneredde muli era byakwata ku mmanduso ng'ekintu kyedomola nga mbwefubitika essuula esooka ey'akatabo omuzimu gwa Kasooba egamba nti kakulu asomba. Tugenda maaso ne programu yaffe omuntu n'obuwangwa bwe. Programu nagaye nti mugenda okuwulira obutabo bungi nnyo naye ng'olulimi luno Oluganda bwe lulina abawandiisi bano ng'akamu ku bukodyo bwe bakozesa olulimi olwo olukusike nobanga ebigambo bingi oba oliawo gwe omulabi wange ngoberera tobitegeera bulungi ate nga n'obudde obubinnyonnyola nze nnyinza okubanga sibuyina nasobola kusoma ate nennyonnyola naye tujja kufunayo omukugu ajje atuddiremu ebigambo ebyo abitunnyonnyole twongere okubiika enkukira wamu n'okubitegeera obenga kyogoberera ate oyongedde okukitegeera era nga tutambulira wamu kati ate naawe alina ekibuuzo okituteerako n'ogenda mu comment section n'oteekawo nti abange kino ne kino nga saakitegedde era ye omukugu bw'anaakiraba nga tubiteekawo bulungi ng'ate ayongera okubikunyonnyola naye mukadde kano katugende maaso n'essuula ey'okubiri ey'akatabo omuzimu gwa Kasooba tugitandise bwe tuti. Kasooba ye yali muliraanwa wa kitange ow'omuddembo yali muyitimufu era mbega fuluku atayogerekako tewaali muntu yenna yaliwo mu biseera ebyo ataamumanya anti ng'atekenya buli mumenyi w'amateeka gwe yayolekezanga obwanga erinnya lye ery'obuzaale yali Ennakatandaggira naye ye nga yeeyita Kamirabucu so ng'ate bo abantu baali bamukazaako lya Kasooba nga bamuyeeyereza nti asooba ng'aketta era eryo lye yali limanyiddwa wonna. Nze we nekkaanyiza Kasooba nga musajja mukulu atuuludde yali mulangaatira gwa musajja era nga wa kitwentebe ng'alinamu n'entumba amagulu ge gaali ga nkobogo omubiri nga musiiwuufu ekyenyi kye kyali kyampumi nga kigazi amaaso ge nga manene matungufu matwakaavu emikono gye gyali gyantaala era nga kugumu kuliko nnamagalo enviiri ze zaali zitandise okutobekamu omumwa gwali musongoolerevu mufunda era nga ku gw'engulu kuliko essulubu libula kumalayo kifuba kye mu bugazi yagendanga n'aliranga n'alisondawaza eno nga ku busummambiro n'alifumiza waggulu okwo kwe wagattangako okubeera kwe ow'eggume n'okutunula ng'eriisa amulungula limulungule gwe wamma n'aba omuntu atajjikako lukamyo era atiise nnyo. Yalina ennyindo nsitaamirivu nga ndeeruufu n'amannyo ge nga gasingako ku nnabangogomo okufuma era nga n'agamu gasiridde nga gatandise n'okukunkumuka olwataba bwe yafuuwanga obutasalako. Yayambalanga ekkanzu ya Japaani oba fiizi ey'omuleere ekoma waggulu w'obukongovule nga munda asoose kwambaliramu effulaano n'empale kamiimo empanvu era nga yakkaki okulukungulu n'ayambalirako ekkooti nayo nga yakkaki. Ku mutwe yateranga okutikirako enkuufiira eya seppeewo
mu bigere ng'anaanika ebigatta ebiddugavu ebibyabyatavu oba biyite binkya. Embooko y'ennalubambula eya nabansasaana n'emudda enkwawa olwo ne ziryoka zidda okunywa nga ne zitwala sebinaagina ng'agooma. Abantu Kasooba baamutyanga nnyo okuggyako ffe abaali mikwano gye, ffe tetwamutyangamu n'akatono. Taata bwe yabanga taliwo ng'agenze e Bukedi okugula ppamba ate nga ne mukwano gwaffe oyo tatalise mu gigye erya Kamusuube oba wewu ng'ewuwe gye tukubira enkwenyu n'okwegiriisiza. Naye kitaffe bwe yabangawo ng'eri ewa Kasooba tulisuulamu emisanvu, anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga baali balinnya mu kimu era nga buli omu ewa munne gy'akubira embwa n'eboggola. Kitaffe teyatukkirizanga kukyala na wantu walala wonna ng'agamba nti si kirungi muntu kugenda ng'awunyeerawunyeera atyo. Weewaawo nnyaffe naye yali mukazi ataayagalanga kujinika oba kutiitibya mwana, kyokka bwe twasigalanga naye awaka ffekka ate nga ye atuddiramu n'atukkiriza okugendako ewa munnaffe ono Kasooba. Oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bw'aluka ekibbo kye ngamba maama, oba okusona omukeeka awo mu budde obw'eggandaalo. Olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali lwa Nakatanza era yayimbanga bw'ati. Tutuuse ku kuyimba omulabi wange omulungi kakati wano wogenda okuwulirira embaga naye oluyimba lwa Nakatanza maama waffe lwe yayimba lwalinga bwe ruti nti muto omwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeeme semusenyu gw'essunga abaami gwabasalira obugadi semusenyu gw'essunga abakopi gwabanuubula amagulu tekibeera kitiibwa kya kabaka omusajja Nakatanza yandidibye tekibeera kitiibwa kya kabaka omusajja Nakatanza yandirize muto omwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeeme. Kakati oluyimba luno lugenda luwanvu oluyimba maama waffe ono owa mukwano gwaffe ono atunyumiza olugero lwe yabayimbiranga, naye olw'okuba nti luyimba ate nga nze njagala nnyo tugoberere olugero lw'akatabo kano Omuzimu gwa Kasooba oluyimba nja kulwesonyiwa, naye ate bwe tuli batufunye omukugu ate mu by'okuyimba ali katuyimbira nga akawadde omudigido kwe kalina okutambulira awo watya. Katugende mu maaso. Munnange bwe yasirisanga oluyimba olwo lwe tubadde tuyimba olwa Nakatanza nga tumubuuza bye twabanga tutategedde mu ddwo era yayimbanga n'endala nnyingi. Okwo bwe yagattangako okutuyimbira ennyimba olumu olwakwatanga ku Mongoota eyafuluma ekyaggwe okuzisa Obuganda, ennyanja y'Ekiyira, Kalina abiri, Kitumbu, Namwama, Abasuuma b'Essiima, naye nze mu zonna olwasinganga okunnyumira lwe lwabaatwala baffe. Olwabaatwala baffe yaluyimbanga bw'ati. Kati nno luno ddwo lukwata ku ngeri Kabaka Mwanga, Ssekabaka Mwanga gye yaggyibwa mu Buganda n'atwalibwa. Agamba nti oba ndusome kendi musomi kesiri muyimbi. Kale nti baatwala baffe ng'akaliba k'engo, ebigambo ebibuulire bitta ennyumba, nze naakola ntya olumala okubyogera nti bazankyaye baganda bange. Yagenda okutuuka Emmengo ng'alaba Bazungu nga bagoosa, agenda okumagamaga ng'alaba Bayindi, alaba Mwanga, yeesuulira mpewo, bulangitize ziri Mmengo zitudde, yeerira maluma ng'entongojjolo ziri Mmengo ziŋŋoŋa, yeeweereza ssebo ng'abantu be bali Mmengo bayaaya, abaaliira ku ssowaani be baamutunda, mutanda waffe abataamuzaala be baamutunda, Kabaka Mwanga yeegwira ku kkubo, lubirire luli Mmengo lutudde, n'anyeeseba ennazi ng'omwenge gwe guli Mmengo gutudde, yeerira maluma ng'embuzi ze ziri Mmengo zitudde, abataamuzaala be baamutunda, mutanda waffe abaliira mu ssowaani be baamutunda, Kabaka Mwanga lwe baatwala baffe ekyemisana kyakaawa, ebigambo ebibuulire baatwala Kabaka ng'akaliba k'engo. Ako ke kamu ku buyimba mwana mulenzi ono ye bw'agamba nti bwe yanyumirwanga maama waabwe ng'abanyumiza emboozi ze yabanga anyumya. Abaffe awalungi tewaba wannyo. Tugenda mu maaso, puroguramu eno ejja kubeerangawo nga ffe tugenda ne tukunoonyeza akatabo ako gwe ke wawulirako kootawulirangako akaakunyumira
oba kogamba nti nawulira gundi ng'akoogerako naye nze saasobola kufuna mukisa gukasoma, oba nti nakalabako nawulira akasomako naye nga nze okukeesomera kanzibuwalira. Tujja kujja Chikati TV program omuntu n'obuwangwa bwe. Tetujja kukoma ku buno bwokka, ate tujja kuleeta n'ebintu ebirala bingi ebikwatagana ku buwangwa bw'abantu naddala wano mu Africa. Katukome wano nkwerekereze tusinkane omulundi oguddako. Mukama waffe Katonda nga ye mubeezi. Weraba.